Mu mawulire ge tulinawo Joseph Bwogi abanjigwa mumanyi nga Kabaaya wetwogerera nga kigambibwa ti naye yandibanga yatwaliddwa abasajja b'ebyokwerinda era nga kigambibwa nti baamukimye mu maka ge wabula nga wenjogerera agambibwa okuba nti ali ku poliisi mu bitundu by'okumwenda. Wuliriza bulungi nnyo bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna wetwogerera. Joel Ssennyonyi ayongedde okugenda maaso n'okuba nga akuba emmeeza ku nsonga za omukulu amanyiddwa nga Muhammad Muwanga Kivumbi mu Parliament era bw'abuuziza sipiika ebibuuzo eby'okumukumu ku nsonga za Muhammad Muwanga Kivumbi. Jjukira gye buvuddeko mu video gye nsembyeyo okukuwa nkutegeezezza nti ekibiina kya National Unity Platform bateekateeka okukola kye bayita okugenda okuwandiika kye bayita application eya habeas corpus okulaba nga ekitongole kyonna ekirina Muwanga Kivumbi kigenda maaso n'okuba nga kimuproducinga. Bw'aba alina omusango bamuteeke mu kkooti awozesebwe, bw'aba talina musango abeere ng'ateebwa. Essaawa zaasusse 48 in fact kazisusse ne mu 72 nga Muwanga Kivumbi tamanyiddwako mayitire okuva lwe yawambibwa ennaku z'omwezi zaali nga 10 olunaku lwali lwa 5 omwezi guno gwennyini tannaba kubanga alabikako. Joel Ssennyonyi atadde ku nninga sipiika wa Parliament annyonnyole ddala amateeka tegakyakola embeera egenda maaso n'okuba nga abantu bakwatibwa abeere ng'agenda maaso n'okuba nga akiralifayinga eggwanga litegeere. Kakati ensonga egenze maaso n'okuba nga esajjuka ebya Muwanga Kivumbi nkugambye tebinnaggwa. Jeno Muhoozi Kainerugaba amawulire gatambulidde nnyo ku linnya lye naddala mu nsonga zino wabula nga Muwanga Kivumbi bangi bawulirwa nga bagezaako okumunenya oba oliawo n'okwogera ebigambo ku nsonga lwaki Muwanga Kivumbi yayogeza obusungu obw'ekika ekya waggulu mbu oba oliawo bandibadde tebamuzzaayo. Joel Ssennyonyi yabyogeddeko olunaku olwajjo wabula ne mu Parliament abizzeemu abuuzizza sipiika nti mpulira abantu bagamba nti Muwanga Kivumbi ebigambo bye yayogeza obusungu bungi kuva ddi ng'okwogeza obusungu obungi kukwatisa. Muwanga Kivumbi ebimu ku bigambo bye yayogera yategeeza nga Joel Ssennyonyi abasajja bali mu kumweraliikirira. Kakati Joel Ssennyonyi y'omu atandikidde bwe yakoma. Muwanga Kivumbi simanyi oba ye yamwongedde amaanyi ku ffulo ya Parliament abuuzizza sipiika ebibuuzo ku nsonga za Muwanga Kivumbi wabula ebimu ku bigambo Muwanga Kivumbi bye yayogera bye tugenda okukuwaako owulire n'ebitonotono bye nandikuwaddeko mu katambi kano akampi nga sinnakuwa kali k'ogenda maaso n'okuba nga owulira. Nina Muhoozi njagala mutegeere gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda. Katonda yagiteekawo ejja onunule abantu baffe okubajja mu bufuzi obubi. Baagala tebaagala Mukama Katonda ng'ali waggulu NUP egenda mu buyinza. Kamabulire lwaki egenda mu buyinza? People power. Bw'olaba Museveni ng'akola Obote by'ataakola, bw'olaba Museveni ng'akola Amini by'ataakola, mumanye ky'omusajja mumuwangudde. Bw'olaba nga gavumenti ng'ekwata abantu abatasse omusajja mpadde n'emitwalo 5. Bw'olaba nga gavumenti mumpuliriza ng'etandise okukwata abantu abatazizza musango, ng'esiba abantu nga tebakoze, ng'etta abantu ate abafudde si bano bokka 5. Kati bangi bagamba nti ebimu ku bigambo ebyo Muwanga Kivumbi bye yayogera nti bye byamuviiriddeko okumuzzaayo nti oba oliawo yandisirise oba n'asooka yeekwekamu oba n'asooka kakkanamu then ebigambo waba wakubyogera n'abyogera oluvannyuma. Ssennyonyi abuuzizza sipiika kati kale tukkiriza yayogeza obusungu bungi. Kati Mr. Speaker njagala otubuulire era obuulire n'eggwanga kuva ddi ng'okwogeza obusungu obungi kusobola ogenda maaso n'okuba nga kusibya omuntu ye abaffe okusiba kirala n'okuwamba kirala. Kubanga byetwogerako si kusiba busibi wabula ono yawambibwa. Omuntu akwatiddwa ffenna tumanya amateeka agagenda maaso n'okuba nga gagoberera okukwatibwa kw'omuntu wabula kino kyanjawulo nnyo kuno kuwamba muntu. Ssennyonyi nga atadde ku nninga akubiriza Parliament y'eggwanga erya Uganda annyonnyole ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi wabula zibadde teziri busa nga tukyagenda maaso n'okuba nga tulondoola ku nsonga zino ate amawulire gye gagenza okuva ne gakakasa nti omukulu amanyiddwa nga Joseph Bwogi abangi gwe mumanyi nga Kabaaya enda kuwa n'ebimu ku bigambo byavuddengayo n'ayogerako. Kigambibwa nti yawambiddwa wabula nti entwalibwa gye yatwaliddwamu okusinziira ku bavuddeyo ne boogera ku nsonga zino kigambibwa nti Kabaaya mu kutwalibwa nti baamukubyekubye nti era baamusise enviiri mbwe era yagenza okutuuka ewe yabadde alina gy'ava ab'ebyokwerinda bagambye okuba nti baasoose ne bajja mu maka ge nga Kabaaya taliiwo. Bwe baatuuse nga taliiwo ne bakwata abaana be ne batandika okugenda maaso n'okuba nga babakubaakuba. Kati mbwawoka mu eyo process Kabaaya we yatuukidde bwe yatuuse n'asanga abaana babakubaakuba n'abuuza ate ogubadde
oluvannyuma lw'okugenda maaso n'okuba nga abuuza ogubadde abasajja gye baaviiridde ne bagenda maaso n'okuba nga bamukwata baamutandikiddewo okusinziira ku katambi ke tufunyeeko oba ku information gye twakafunako kigambibwa nti yandiba nga ateekeddwa ku poliisi y'okumwenda sayidi zeeyo ku luguudo oludda Emitiyana. Kabaaya agambibwa okuba nti naye embeera gy'alimu yeeyo ng'ensanga za Muwanga Kivumbi zikyalanda ebya Joseph Bwogi oba Kabaaya nabyo bigenze maaso n'okuba nga biranda. Ngenda kuwa ebimu ku bigambo Kabaaya byabadde asembyeyo okugenda maaso n'okuba nga ayogera ebigambibwa okuba tibyandiba nga byongedde obusungu abakulu ekiyinza okuba nga kimuviiriddeko okugenda maaso n'okuba nga ali mabega wa mitayimbwa. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gwatambula naffe ku mukutu guno ate nabo kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuli ku nsonga za Joseph Bwogi abangi gwe mumanyi nga Kabaaya ate mu ngeri y'emu ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi nazo ne zigenda maaso n'okuba nga ate ziteekawo obunkenke butya mu paalamenti eyo. Joel Ssennyonyi avuddeyo n'agenda maaso n'addamu ebigambo bye yayogeddeko olunaku olwajjo bwe yabadde ku kitebe ekya National Unity Platform. Yavuddeyo n'agamba nti mpulira bannayuganda abamu bagamba mbu Muwanga Kivumbi yayogezza obusungu bungi era ebigambo ebyo twagala mutunnyonnyole kuva ddi nga omuntu waba alina byalaba bitagenda bulungi okubyogerako yeetaaga kubeera ng'ayogeza ddembe oba ng'ayogeza bukkakkamu. Temunenya Muwanga Kivumbi kwogera nga bwe yayogedde kubanga ebikyamu biba bikyamu era tulina kubyogerako mu ngeri eyo yennyini era Muwanga Kivumbi talina nsobi gye yakoze wabula tulina kuvumirira bagenze mu maaso nakubanga bamuwamba. Byabadde bigambo bya Joel Ssennyonyi ku kuwambibwa kwa Muwanga Kivumbi era bino yabyogedde olunaku olwajjo bwe babadde bakoze press conference era nga bano bwe basinzidde ne basuubiza nti tugenda kukwatagana n'abannamateeka tugende mu maaso nekibayita habeas application eya habeas corpus tukitwale mu high court egende maaso n'okuba nga efulumya ekiwandiiko ekyo ekiragira nti omuntu yenna oba ekitongole kyonna ekirina omusibe waffe kibeere nga kimuproducinga abeere nga ajja bw'aba alina omusango awozesebwe. Kati Ssennyonyi ebigambo bye yayogedde olunaku lwajjo mu press conference abizzeemu ne ku fulo ya paalamenti. Wuliriza. Gabagamba nti kakati Honorable Muwanga Kivumbi yayogezza obusungu bungi, yayogedde ebigambo bingi, kwe kumukwata. Kakati mwagala tutandike bwe tunalaba ekikyamu atugambe nti kino kirungi kyereere, bwe tunalaba ekiddugavu tugambe nti ekyo gwe tukiraba nti kya white. Nedda tetugenda kwogera bwe tutyo. Ekikyamu tujja kisongako nti kino kikyamu era kitereezebwe. Ate n'ekirala kale bw'oba ogamba nti alina ekikyamu kye yayogedde ekimenya amateeka, katugambe just for argument's sake nti waliwo kye yayogedde ekimenya amateeka, kakati lwaki oba omukolako mob justice? Onatabeera mob justice. Nalaba abanene mu gavumenti nga bavumirira, waliwo omuvubuka eyali azannya rugby Sydney Gongodyo eyakubibwa, oyino teyalina mubbi ne waliwo yagala no wanyakudde akasawo ne bamugwira ne bamukuba ne bamutta. Ekikulu kyali ekikyamu. Nendaba abapoliisi abanene mu gavumenti ne bagamba nti ng'ovudde ku ono Gongodyo atalina musango gwazizza nti ku kyalo kyammwe ne bumukwata omuntu nga mumukwatidde mu kikolwa eky'obubbi temumukuba mumutwale ku poliisi. Si bwe bagamba ikakati lwaki bw'otebereza nti ono Muwanga Kivumbi oba omuntu yenna alina omusango gwazizza lwaki tomutwala ku poliisi then omutwale mu kooti? Wakati gwe omu gw'ovumirira mob justice. Kati omuntu bw'omutwaleeyo mu Tokya Chamber abo oba ogoberedde mateeka oba tolina njawulo ne bano abakola mob justice. Tewali njawulo kubanga abantu mubagamba nti omuntu ne bw'omukwata ng'abbye enkokoyo ng'akoze eki mutwale ku poliisi. Tukwata mayinja kumukuba muta ate nga nze ekyo zikiriziganya nakyo newankubadde omuntu omukwatidde mu kikolwa eky'obumenyi bw'amateeka. Naye ate gavumenti ekubiriza abantu obutakola mob justice. Yo lwaki ekola mob justice? Omuntu mukwate oba otebeeza atazizza omusango mutwale ku poliisi, ate ne ku poliisi alina okumalayo ssaawa 48
weziwera either omutaka kaluka poliisi bondi oba n'omutwala mu kkooti ate ne bw'omutwala mu kkooti afuna obwenkanya mu kumuwozesa bitulaba munnaffe mukulu waffe Dr. Kizza Besigye yazze ayogerako agamba kale mwandeeta mu kkooti naye njagala bwenkanya nga mumpozesa wakati bwemunaalwamba abamuwolereza abalala ne mubagaana okujja okumuwolereza awo tewabeerawo bwenkanya byetwagala bitereere ate nga tujja kulemerako okulaba nti ensonga zino zitereera. Kati Ssennyonyi ensonga gy'ayimiriddeko yeeyo eya Muwanga Kivombi ebigambo ebyo yabyogedde lunaku lwajjo oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo nga bikakali. Ssennyonyi kigambibwa okuba ebigambo bino birabika byagenze maaso n'okuba nga bitankula butankuzi mbeera olwaki olw'ensonga nti n'abalala bagenze maaso n'okuba nga bawambibwa. Ngenda kwongera ebya Muwanga Kivombi njagala tutambule mu ngeri ya Kasavu Kanyama. Ngenda kwongera ebigambo bya Muwanga Kivombi bye yayogedde ojjukira mu bino byonna ebikolebwa Joel Ssennyonyi kati y'omu ku bakulembeze abaasigaddewo abagenda maaso n'okwogera. Muwanga Kivombi agamba nti bwe yali emabega w'emitayimbwa kye yasooka okumanyira kye yawulira ky'abasajja beeraliikirira nnyo leader of opposition Joel Ssennyonyi era n'awunzika ng'amugamba Ssennyonyi nyweza yongeza akalira w'okutte w'oba oyongereza ddala wennyini kubanga abasajja bali mu kutya. Kati ng'awo sinnatuukawo era n'ebyo nga sinnabikuwa njagala nsooke nkutwale ku nsonga za Joseph Bwogi. Ono nno naye mukwano gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Joseph Bwogi abasinga gye mumanyi nga Kabaaya. Kigambibwa nti Kabaaya ono yatwaliddwa naddala mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nti era mu kutwalibwa yakubiddwa bubi nnyo batuuse ne ku extent egambibwa okuba nti bali mu kusonda. Basebo ne banyabo eno emergency era twetaka kuyambibwa mmwe. Muganda ffe Kabaaya yakwatiddwa ekiro jo sawa zabadde nnyezi ekiro yabadde akutaliwo wakaawe yabadde akomawo yasaze patrol eri ng'abaana be babakwata n'abuuza nti kiki baamukwatiddewo enviiri ne bazikunywa wakube Kabaaya n'akamukamwa amannya abiri gaali kagavuddemu baamukubye nnyo enaazimbye emimwa ali ku poliisi ku mwenda Mitana Road ku poliisi wakyali for now naye wangambidde ekintu kino mukyala nkubidde essimu nawe ngamba nti amugambye anoonye naye mbadde siyimidde bulungi ate nange sinza kumage etwala ku poliisi wasinna kumanya nsonga kye kwaki etwaliza Kabaaya mbadde nsaba balina kyalinawo kyonna kinteereko Kabaaya nfune lawyers kwagendeyo tufune lawyers agendeyo bapulaninga mumujjawo muwangu ne bamukubye nnyo Kabaaya bamukubye nnyo n'omukunyula enviiri bamukubye nnyo nazimye emimwa ne mukama mulimu omusaayi talina tasobola nakwogera. Kabaaya bamuwambye ejjo bamukutte ejjo ekiro saawa zabadde nnya bamukutte namukuba bubi nnyo ali ku poliisi mu kumwenda yenna asobola agendeyo ku mwenda awulabe vidiyo n'agendeyo ku mwenda naye nja kunoonya lawyer n'abantu abasoboka basooke bagende balabe tulabe basobola okutaasa Kabaaya n'ekiraka kino kyabadde kigenderere kuba badde bamulimu nnyo. Kabaaya yalina kyalina bambi nyambazi mbadde sinamu ssente bulungi nja kufunayo lawyer mangu asooka addukeyo kalabe nukola follow up kuwa gyabatwala ye n'abaana be bonna badde babere ewuwe bamukubidde we wakawe bamukimye ekiro. Information bwetyo naye maaso n'okubanga etambula naye bangi babadde beebuuza Kabaaya nti ate ye yakoze eki n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kati nga sinnaddayo wali ku nsonga za Muwanga Kivombi njagala nsooke nkuwe ebimu ku bigambo bya Kabaaya ono byasembyeyo okubanga ayogera nga tanaba kubanga atuuka mu mbeera eno. Kabaaya ng'oggyeko ekyokubeera nti mukwano gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okumala ebbanga Kabaaya abadde atera okugenda ku mukutu gwe ogwa TikTok n'abaako ebigambo byayisaawo era ebigambo ebyo bibadde nga bitambula. Ebiseera ebisinga abadde nga avumirira naddala Afande Damulira Christopher Damulira owa CMI nti n'ebikwekweto bye oba activities zaakola mu ghetto Kabaaya abadde ayina engeri gy'agenda maaso n'okubanga azoogerako era ebimu ku bigambo bye yasembyeyo okwogera oba bumu ku butambi bwe yasembyeyo okuta bwe bulimu ebigambo ebifaanana bwe biti. Damulira alambula zigeta agenda aseka asimayiringa abatutte n'okumpi n'ekitebe abapangisizaawo ekifo gw'oli mubbi mugezi ojja gaggawalira ddala ku M7 era nga bwe wamugamba ti ogenda kukola ghetto structure obayambe n'omubba gw'oli mugezi naye ng'okozesa sayansi ngenda nakwesonyiwa ggwe kubanga bwonna wabusiriwaza obwa ghetto
nenga wabale ekintu kimu nti bwembuwonya polisi bwembuwonya polisi tebujja kunsaba ssente polisi ng'emanyi bukolagana nange buli wentadde ka ofiisi kakati ne buno obuzza okwewandiisa obulala busoloze ssente mbu nabwo busonde ssente busevinge buyingire mu kitabo kya ghetto structure nabwo polisi tebukwata ne bufuuka bukwano gwo abagezi abaali baagala okukulaakulana bo ne badduka be baffe tetusobola kubeera naawe eddamulira toyina kyoyinza gattako wabula oli mufere sente wazibba kakati muwulire eddamulira bwakoze abaana abo abawonyeza mbu polisi kasita oyingira mu kitabo kiri ekya ghetto structure gwe polisi tekukwata olukukwata ng'oganze ndi musajja waddamulira gwe nga weegendera n'abayigiriza n'okusevinga sente nga tebalina mirimu nenge wamwai Museveni yamugamba bugenda kukola bugenda kukola kumbe ye kyabala buwabaawo abwagala okugenda okumenya enju otwale ettaka nga babutwala naye nno mbagamba waliwo omuvubuka bamuyita Emi Damulira amumanyi nammwe bakomanda mwenna mumanyi Emi ye siniya owa Subaru emyufu yabadde abagabira ssente mwenna ab'omuwa Kiso ne mukola emirimu ne muteekayo oba bantu ku ttaka ne mufuna ku ssente ne mufunawo n'eyiika y'ettaka ne mugitunda naye ng'ettaka siryammwe siryabo okitegedde olwaleero yagissa ku konteyina y'omulamuzi amagezi baddamulira ge bamuwa kutunda nju ave mu kkomera mmwe bukomanda muyinaki obulala mugenda kubba ssente z'abano ze mugamba basevinge nga ddamulira ye 10 kye yabagamba ku buli muluka akawunti nga zivunda buvunzi mubbe ssente za buno obubadde busevinga okwewala polisi bugenda okuba kubanga bubuuse mwe bakomanda anze ddamulira ye tansekera nsaba mwami Muwozi nkusaba mbwewombeefu nze sikulinaako ttabu nkimanyi tujja kulemesa mu magezi naye sooka okwata ono Damulira mubbi ne Meja Kuteesa ate bw'okwata ebyo ebiwuuta ebinene bali balala bajja kutya mubbi yababbisa mu magezi naano n'okawumbi kamu mu obukadde 2 ate abagamba basevinge gwe olabawo ghetto structure buli buzunga na musajja mubbi ffe twagala yiika 10 za ttaka kwe kugenda obeera bakola amasannyalaze kanika mmotoka jadongo zonna kuyiga kuzimba gwe nga bw'olaba ekampiringisa ye mubadde mutya ebimu ku bigambo Kabaya byasembyeyo okwogera njagala okutegeeza nti yabyogedde ku bantu babiri era nga bw'owulidde abamentioninga era mu bigambo bye agamba nti be babbi era nga omuwulidde ng'agezaako koowoola General Muhoozi Kainerugaba nti bano baabakwata be baani ayogedde ku Major General Christopher Damulira ono Major General Christopher Damulira ye director wa CI oba Crime Intelligence era ye National Coordinator owa Ghetto Structure Project era by'owulidde asinzirako mujjukira General Damulira ono we yagenda n'akuŋŋaanya abavubuka ba ghetto okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule kakati Kabaya bimu ku bintu by'abadde ayogerako mu katambi ako era n'akalala ke ngenda okuwa Kabaya yayogedde ku mukulu oyo amanyiddwa nga Major Emmanuel Kuteesa oba Emma Kuteesa ono munnamagye military officer naye nga bagamba nti ali attached ku State House. Major Emma Kuteesa akitinganga presidential coordinator era owa ghetto affairs kakati oli ali ku nsonga za ghetto structures ono ali attached to State House wakola ebikwekwe ebyenjawulo ku kye bayita ghetto affairs kakati bano ababiri Kabaya be yasembyeyo okwogerako era ebibuuzo bwe bitandise okutambulira ani ayina Kabaya teyakoma kwaka akatambi yayogera n'ebigambo bino yene sawe y'okutunka ne General Damulira naawe Major Kuteesa mbawonya obubbi oba obutamanya mwami Damulira ne mwami Kuteesa mweteekayo mutukulembere naye mwagamba mwami Museveni mugenda kuyamba abantu b'omu ghetto nenga mwe mukyogeranga ghetto bwe mwakyogeranga kaseera katono nnyo nabatemera ghetto ne mbagamba ghetto ziri mu dipo gwe n'ovaayo n'ogamba
buli muluka ngenda guwa obukadde 10 ku akawunti naye kyoteerabira Ddamulira omuluka guliko ebyalo ebiri mu 10 naye buli kyalo nga kiriko dipo nga 10 okiwulira gwe musajja gwe Ddamulira nga dipo ezo ziriko abavubuka abali mu 25 ku 3 nga bawangaalira mu kifo kimu wabula abavubuka be bamu abo nga ku bavubuka 3 mu kifo ekyo mwe bawangaalira kuliko abagezigezi abasobola okuba nti batandika bizinesi bebo bewafuna era bizinesi gye batandika nga yakukuba kikopo gwe bakolemu ssente bakolere mu bannaabwe nga nabo balengera tewali kiriwo nze nga kye nali mbala si kubawa mitwalo 10 ezo ne basenga abaabwe bazibawa ne bannyinaabwe musuuza owulira gwe naye n'abo Baddamulira bw'oba obuulira Jeno toseka oba serious kubanga naye atiisa n'agamba erinnya tebalituuma buli muntu mu kika kutiisa otubbe kati Jeno nali mbala kufulumya abayizi 2,000 at least buli myezi 6 oba buli mwaka ng'ataawo tulemereddwa bidiko mweyina ebyuma wano sente zaffe za muwa musolo oyo akutuma mu ghetto yali awaddeyo omukisa yadde n'omuntu n'omu ali obubi agenda ayiga ebintu ebyo kimanyi bw'ayiga asobola okuyigirako abalala 5 naye mmwe n'5 ne gayigiriza abalala kitotuwa ku bidiko erondayo mu ghetto bakomanda be watwala bakomewo bayigirize bano bwe mba temusobola gwe Jeno tujja kutunka linnya nange njadde etuuma nno saako kakati Kabaaya mu bigambo ebingi ennyo byabadde ayogera ku mukutu gwe ebyo bye bimu ku ebyo ebyasembyeyo ng'abyolekeza akulira Director wa CI era nga yali mu nsonga za ghetto structures amanyiddwa nga Major General Christopher Ddamulira n'atakoma ku oyo n'agattamu ne Major Emma Kuteesa era bali mu nsonga za ghetto affairs kakati Emmanuel Bwogi Joseph Bwogi oba Kabaaya bw'atyo ne kikakasibwa nti naye yatwaliddwa era nga bwe nkugambye nga bw'obiwulidde nange bwe binsanga wano n'engenda maaso n'okubanga ate mbikutuusaako kakati ziba teziri busa Joel Ssennyonyi n'atabuka ku nsonga z'abantu bano abagenda maaso n'okubanga batwalibwa mu ntwalibwa ye gy'agamba nti emenya amateeka wuliriza Ssennyonyi nga bwe nkuwadde ebigambo byayogedde ku kitebe kya National Platform Makerere Kavule ebigambo bino abizzeemu mu Parliament mu maaso ga sipiika n'amutegeeza nti ssebo si bwe bite eggwanga si bwe liti bwe ligenda okutambula kyokka teweerabira Muwanga Kivumbi bwe yali avudde emabega w'emitayimbwa nga azizze bamuwadde bail yasoose okwogera yagambye nti Ssennyonyi yongeza akaliro abakulu bali ebyo bali mu kweraliikirira ggwe era kigambibwa nti Muwanga Kivumbi bwe baali bateekateeka okumuta ekyali emabega wa kkooti eyo nti wandibanga waliwo olukwe already olw'okuba nti bagenda kuddamu bamukwate kati nno wano Ssennyonyi ebigambo bino ate byayogeddwa omu ku bannamateeka amanyiddwa nga Sam Moyizi ng'ategeeza nti mwabagamba ti Muwanga Kivumbi oba oliawo singa yasirise n'atayogera bingi Ssennyonyi nga bw'avuddeyo n'ategeeza sipiika ky'okwogera ebingi kyo bw'abanga tawemudde nga taziza musango kyatandika ddi okuba nga kimenya etteeka ekyokubiri Kanso Muyizi ono nno ye yakola kaweefube okulaba nga Muwanga Kivumbi afuna bail wabula okusinza ku information egyawa agama wandibanga already tugenda okufuna bail ng'olukwe lwaliwo nga ne bw'atandiyogedde yali agenda kuddamu akwatibwe ono abyogera ye munnamateeka yali mu musango guno so ekituufu kiri nti process yakola ki naye n'agamba ne engeri gye bakikuttemu kooti kirabika bagenda kuddamu batukwate abamu temwakitegeera lwaki Secretary General ne Lope batula wali mabega wa baasi webeera batayiza wali omusango baali awo naye tebaaliwo nti babaliwo ng'omuntu omulala wa bulijjo kubanga abantu babuulira bulijjo bwe tubeera misango gy'ebyobufuzi tubeera mu misango tebikola mu mbeera ya bulijjo ekyo lwaki mwalabaawo singa omanyi business committee leader opposition gye yali alimu ne bye yali ekolako n'abanga yagirekawo business committee the Honorable Ssennyonyi kusinza ku bye yali aŋŋamba nga mugamba kakati naŋŋamba ne ha business eno tondeetaawo nga byasiti byakusayininga busayininzi namala mubuulira kifaananyi kyonna ekiriwo n'embeera eriwo naŋŋamba akakati ate omanyi wayogera kati kiba serious nga muwulira ku simu naye nga ndaba alabika akutene ku kooti ye bw'ati naye kati kiri serious kakati ne mumanya kati the Honorable
Gondi bwe namubuulira Secretary General bwe namubuulira embeera eriwo ne muwulira yaŋŋamba nti dakika 3 ng'oza asobola okubaawo namuwulira ng'agenda n'okubuukira boda emmotoka eyinza omuliyisa nemanya kaakati kati twatukako ku kiseera ekyo nga ffenna twekengedde embeera okusinza bye twali tumanyi era kyekyo lwaki bwe bajja ne sitting arrangement ne batuula abo baatuula awo basi weeyita buli kimu wekiyita bagezaako okuwamba bwe bayita betegereza embeera so nkulaga how serious it was ne endowooza gye twali tulowoozaamu nga ffe balooya n'ekibiina n'omusibe embeera yali ya bunkenke nga muli awo tetuyinza bagamba nti waliwo obunkenke besaayi tosobola kyogerako naye njagala oddeyo mu kifaananyi mwenna mwaliwo ojja kulaba nti waliwo ebitali bya bulijjo amaloboozi gazemangi nga gagamba nti nga gawanuuza nti oba olyawo ebigambo Honorable Mwanga Kivumbi yayogera ng'atuuse ebitambala mu maka ge ng'abantu bwe bamwaniriza Muwanga Kivumbi olukwe already lwaliwo olwogenda maaso n'okuba nga bamuzzaayo era waliwo possibility ey'okubeera nti ne bye yabyogera akimanyi nti nnyinza obutawona nnyinza okuba nga nzirayo kati nga sinnaba kubanga nkuwa ebigambo bya Joel Ssennyonyi kkiriza nsooke nkuwe ebimu ku bigambo Muwanga Kivumbi bye yayogera n'ategeeza ensi butya abasajja eyo gy'abadde bwe bali mu kweraliikirira Joel Ssennyonyi era ng'agamba yagamba Joel Ssennyonyi nti kyonna ky'okola yongeramu bwongezi maanyi kubanga twakitegedde nti bano abasajja mu bye basinga okutya batidde nnyo kye bayita leader of opposition era nga ye Joel Ssennyonyi mu katambi ke twakuwako era kengenda okwongera Muwanga Kivumbi we yayogerera njagala okalabe okamaleko si kawanvu then oluvannyuma ogenda kuwulira Ssennyonyi kyakoze speaker mu palamenti y'eggwanga eya Uganda olwaleero luno Ssennyonyi atabukidde sipiika ku nsonga za Muwanga Kivumbi wabula nga sinnakuwa bya Ssennyonyi sooka owulize Muwanga Kivumbi bye yategeeza nti abasajja bali mu kweraliikirira Ssennyonyi era n'amutegeeza nti muganda wange yongeza akaliro Ssennyonyi wokutewe watuufu todiriza nati people power okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kuwumulamu ennaku 2 zokka okutandika ne baraza nzija kwendikota betija kwenyupi nze ngaikuja pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako ngenda kwendikota kulangirira olutalo olupya olugenda okulumula eggwanga ki abasajja twabakalamu muki banneesibya ne banneesibira kati ate amaanyi nnyina mapya mulungi mubuzeko abalususu ekyamugulako naye akaaba lumaandiro mugende mumugambe lwajja abantu lwe bazaala nga Katonda yabayiwako amafuta nga Muwanga Kivumbi n'oneeta emikisa emibi Mungu akuwa ebibonerezo 10 times mugala Katonda amuwa ebibonerezo mumeka oyo omukyalo sewono wano yakozesa ssente za palamenti n'atwala bamasenga kukumula n'abatwala emaka ng'abagamba kintu kimu bemudde eyo kubanga bali balowooza nti besiba MP nga sisira mu palamenti siriwa ddala ati ndiwa nnyo mukomera ne Nabi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekebwako sirina kyensobola kubawa sina kyensobola kubasasula amazima mundaze tinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga muzagala kyensobola okubasasula nkimanyi kulwanyisa abantu basibiri ate kati baali bana mubamanyi ababadde boonoona eggwanga li baali bana babawulire omu bamuyita Triple A Anita Mongo omu bwe
obisiza laddu n'obukuba wejjuna gweri oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira obwesi eno bwa kiseera naye banaokuomulamuza nga baagala okutukuba amasasi kakati olulweddo nawulira eno bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba allahu akbar muweza akaaba buli kaseera tenyonyonyo. Kakati Ssenyonyi gwe bagamba nti yongeza, Ssenyonyi naye njagala okutegeeza nti ayongezza. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo njagala nkulaga ekibadde mu Parliament olunaku olwaleero. Ssenyonyi nga ye leader of opposition, ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform, ye mubaka akiikirira abantu ba Nakawa West, agenze maaso n'okuteeka ku nninga Speaker wa Parliament. Era ebibuuzo byamubuuzizza eby'okumukumu nga Speaker talinaako yadde ekibuuzo ky'asobola okuwanukula, amubuuza ku mateeka nga bwe galina okutambula, ku nsonga z'okuwamba Muwanga Kivumbi n'ebirala. Wuliriza akatambi kano Ssenyonyi, then nzije mbeere nga nkwongerayo. Speaker, on Thursday, I left early and I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Muwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala and he was intercepted and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts, and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken, to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Muwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now, that's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law that does. Government has several times been urging the population to avoid mob justice. And on that front, I agree with government. Government officials, police, and so on, they say when you catch somebody, even if you catch them in an act, never mind that sometimes it's mistaken identity and somebody gets beaten, yet they've done nothing wrong. But that even if you catch somebody, whether stealing something of yours or whatever the case might be, government has been telling the population, take those people to police. Don't beat them up. And on that regard, I agree with government. So why doesn't government do the same thing it tells people to do? We need to stop preaching water and yet we drink wine. If you're telling people, if you catch somebody, they've stolen your money, your whatever, take to police, please don't beat. Why isn't government doing the same? If you assume that somebody has broken the law, produce them in court. It's now been 4 days, Mr. Speaker. We don't know where Honorable Muwanga Kivumbi is, and we do hear, I've seen some pictures on social media, I don't know if they are authentic. Bruises, blood, I don't know. And the only way that can be cleared is when we get to know where he is. Mr. Speaker, you see, we were here in September of 2021. Again, some who are saying it's because of what he said. Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana were granted bail by court. As they were getting out of Kigo prison,
outside the gates of Kigo prison. They were abducted. They had not said anything anywhere. In June of 2024, the Honorable Paul Akamba, who were here with him in the 11th Parliament, he was granted bail. He was abducted within court precincts. So the Attorney General needs to help us understand. Number one, where is Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? He needs to be accounted for. But number two, is this the new normal? Have we now veered off what the law does stipulate, learned Attorney General? Thank you. I think I don't know whether I should go directly to the attorney because there are issues beyond him. I was feeling I should go to the Right Honorable Deputy Leader of Government Business, who is leading his troops here, and he will be comfortable to pick any of the officers, of the colleagues to support him. Thank you, Right Honorable Speaker, and I thank my brother, Honorable Senyonyi, for his intervention. I have heard him clearly, but for me also to be able to give you a fitting answer, I request that I return tomorrow and give you a fitting answer. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Senyonyi, I don't want to be diverted beyond that, and tomorrow is not far. Mr. Speaker, there were twofold issues. The where, we can wait for tomorrow because he probably has got to find out. It's not him who picked up the honorable member. So, yes, we hope that tomorrow we get feedback on where he is. But my second question, and that's why the learned Attorney General is here, was for the country to be guided. Is this the new normal? Because that doesn't have to wait until tomorrow. Because the Constitution is succinctly clear. Attorney General? I thank you, Right Honourable Speaker, and I thank the Leader of Opposition for his query, which I'm trying to answer as ably as I can do this moment. Mr. Speaker, the term new normal or old normal does not exist in my legal vocabulary. As far as I know, this Parliament and this country is under a dispensation of constitutionalism. And I have that constitution in my hands here. And where it regards to the liberty of every Ugandan, it is here, very clear, in Article 23, and I can read... Please, can I have order in the House, please? And I can read specifically 23, Article 2, for the members of this Honorable Parliament. A person arrested, restricted, or detained shall be kept in a place authorized by law. That's the Constitution. A person, now sub-article 3, a person arrested, restricted, or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reason of the arrest, restriction, or detention, of his or her right to a lawyer of his or her choice. A person arrested or detained, for the purpose of bringing him or her before a court in execution of the order of court. Mr. Speaker, I don't have the facts of the arrest or alleged arrest. All I know is that we are under a constitutional dispensation. And Mr. Kivumbi has these rights, and they are protected. And as the leader, government business has indicated, tomorrow we shall be here before Parliament
and give all the facts, and we shall ensure that this constitution, which we all swore to protect, is protected. I submit, Right Honourable Speaker. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.